tutandikire wa Sheebah. Okay. Over the weekend Sheebah abadde mu shows, yatandika cricket oval, n'agenda e Mukono, n'agenda e Masaka. Yes, zonna show zabadde nnungi. First of all, kunze kuyange bye nanootinzeemukko show zino ezirinaanye eza Kampala Metropolitan nno kati abayimbi mulina okwongera okweyongera either okwenywezaamu kubanga kati tutandise okutegeera nga abantu b'emukono kati batandise okwagala okujja okugenda mu ndongo y'e Kampala. Kakati tuyinza okutuka tayimu nga emukono oba tujja kudda na Lugazi oba Mukono munda abantu bazze babaddeyo naye bw'olaba speed kwe babadde bajjira nga kuffe engeri gye twesombyemu ab'e Kampala nga bajja naye nga bw'olaba show ng'abantu bayisaawo emu omuntu olede numbers weeziri naye ekivubo ekiweza numbers nga baziweze kuva ku 3 n'okwambuka waggulu nga oli mu kifo nga Mukono wabawe question ezitandika okujja manyi trends ezisinga ebintu bitandise okukyukira ddala luli Mukono yali kyalo kakati esaazi n'abantu abasula Mukono bakolera Kampala kati olumu atunulamu n'agamba naye jjamu agenda musanga w'Emukono nga mungi Sheebah muyimbi wange wakisisooka kumulaba wano then later on n'agenda kakati ogenda okusanga nga ate ye yambadde ajjawa Mukono ate nga takoze eki tazze so awo abayimbi ndoza tulina okuddayo ku drawing board okwongera okwetereza kati okwetegereza trends we zigenda zikyuka ffe tukyuse tutya nazo ekyo kikulu nnyo ebifaananyi ng'osoose kuleeta bitali ebyo tuddamu otune ku bibatadde ku bigambo kale kaakati naye nga tugenze ku show yasingira ddala eyasooka eya cricket oval abantu bajja turn-up yali nnungi nnyo era nga highlight y'omukolo gwonna lwali lubuto lwa Sheebah era paka nakati bw'amala okukola concert ku makya n'ata ebifaananyi nga we yali abikubye ebitalina bya stage then waayitawo ndowooza essaawa nga 2 n'ata oluyimba olwanneeyanziza era nga ne vidiyo era yali ya lubuto so weekend yonna ebadde ejjudde ebifaananyi bya Sheebah n'olubuto lwa Sheebah. Yes. Bannayuganda nga bwe tutatuulira awo of course tuba twagala nnyo okufuna answer ne batagituwadde so twagenza okumaliriza ng'olubuto tutandise okusibwa ku buli muntu yenna era nga n'omu ku baasoose okusibwako olubuto bya Daronex balina gundi eyo gye baakoze performance gye baakoze abantu ne bagamba naye nga omulenzi ono awoomeredde nnyo. Sheebah gwe tumanyi ku kajanja kaali n'asobola okukkiriza Daronex omukwatako mama naki olaba kisoboka Sheebah Queen kama waffe akkiriza akalenzi ako walina okwangalibwa ekiriwo kalenzi okwangalibwa ekiriwo okiraba omulaba wafukamidde yafukamidde laba chemistry munnayuganda nga tannakulaba Daronex ne balumuwa twali twakamaliriza bakamala okulumuwa abalowooza nti bamanyeeze ensonga z'omunda batandikiriza mpola mpola nenaye Ivan kekanaye kakino kantinyumize gwa Ivan bannaye mu ggwanga mulimu abantu abalina omukisa balinga nga abaliibwa engo Muhoozi Sale Janet abantu abalina omukisa sigulabanga ekizimbe ekirungi ekyakajja ku kitundu bwe kitaba kya Janet kiba kya Muhoozi ettaka eriryawe eritaliiko kye bakolerako lyo liba lya Sale bizinensi ennene etalina binnyonnyolwako bulungi eba ya Sale kyekirala Janet bamuwanye ebizimbe kaakati ye Muhoozi yatususseeko kati ye bamuwa mbuto waye musajja yekkaali mu ggwanga munaamalako simanyi kubanga omuntu onoonya wagatta chemistry ne lwagenza okumaliriza nga abaana balina bwino batandise okumuleeta nobagamba bannaye omusajja siganye mumwagaliza first son ne buno obutono bwe twasigaliza wakati neggwanga kitwasigaliza mu ggwanga kuzaala nakufunisa mbuto naye kati bwe tutuuse nakyo kyatuggiddwako kati buli lubuto olujja olw'enjawulo nalwo batandise odduwa Muhoozi era nakyo kisanga wano Kampala so naye ekisinga obukulu ndowooza Sheebah yategedde bannayuganda kiki bikoze bina byenjogerako essaawa zino byongera kukakasa munnayuganda omutuufu yaliwa nti yanoonya bunoonya wali nsonga agitambulireko atambule bwatyo so tugenza okuva mu weekend nga Sheebah akyatambula paka nakati
olubuto lwe of course buli yalulabyeko buli omu yakomentinze kike naye nga buli omu ndowooza akyogerako lwa ssanyu nalabyeko ko omuntu omu ate ndowooza naye yabadde ayagala kwawukanako nabalala kibagamba ng'agamba nti Sheebah olubuto yayambadde lwambale of course ekyo kyendowooza yabadde ayagala kwawukanako naffe which is also important mu kuwa ebirowoozo buli boolaba abantu nga bonna bagenda eno okwawukanako nabo gwedda wano abantu bajja kwewuunya bannaye ono waaki azza sayidi zeeno oyinza okuba gyodda wakyamu era nga negyogenda ojja kubula naye ate oba oyawukanye ku balala kubanga gwoba oyawukanye so byebyo nno naye nga Sheebah show yabadde nnungi nnyo sooka mpeeko ka performance katono nnyo then nzije n'akasembayo ku byayogeddwa ku show eyo tugimalirize. So bebe ku performance ze bayire abantu babongera okwaplaudinga Sheebah olwa energy ndowooza yabadde mukono I think mukono bati yayimbi live band nayimba ne CD nabadde mulaya kulimba lwabe paba baba Queen kama webale energy yes webale energy watuleetedde endowooza yakugamba nti bannaye tumusaasire ndaba ali lubuto buli omu yazze n'anyumirwa byanyumirwa nawe n'okola ekikyo so kyekyo kaakati akattuwe kakyali kwe muyimbi ki munnayuganda akyasinza okukuba cricket oval ako kakyaliwo era